Neyanziza nnyo mwami Charles James Senkubuge Jennifer Fulufiga n'omulabi waffe owa Assault TV webale kwekomera ku programu Musunsuzi ate n'okwekomera ku Assault Media olunaku olwaleero giweze emyaka 32 nga beene Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi ate ali ku Namulondo alamula Obuganda. Olunaku olwaleero sazeewo kunyumyamu n'abamu ku bannakyaggwe abawangaalidde mu ssaza lino ery'ekyaggwe omulangira ate omusumba Samuel Lwandasa agenda kutubuulirako ngabo ekkanisa kiki benyumiriza mu myaka gino 32 ejabeene ng'atudde ku Namulondo. Ebiseera ebisinga abantu bawulira erinnya Lwandasa abantu beebuuza omusajja ono Muganda oba agenda kutubuulira olunaku olwaleero. Omusumba oli butereevu Assault TV ku programu Musunsuzi omulangira okuva e Buddo ye musumba tubuuzeeko. Njala okulamusa nnyo omwami Senkubuge ne Fulufiga namwe mwenna abalabi ba Assault TV era ngulumiza Katonda olunaku lwaleero amanya n'eddoboozi omulangira Lwandasa Samuel mutabani wa Elizefan Tebandeke mutabani wa Erikazimbe nsinzidde wano ku lusozi lwa Mount Lebanon Christian Center Cathedral nga nebaza Katonda era nga njozaayoza Sebo Senkubuge ne Fulufiga mbayozaayoza mwenna n'abalabi ba Assault Media okutuuka ku mulundi ogwa 32 nga Kabaka acha alamula Obuganda era njozaayoza Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi n'Obuganda mwenna okulaba nti kino kye tutuuseeko olunaku luno olwaleero nga tusanyukira amatikkira ag'emirundi 32 twebaza Katonda ku lwekyo kubanga kino Katonda atuwadde ekisa ekyenjawulo okujaguza naffe ne tulutuukako kubanga kana akaseera tekabadde kangu nnyo. Kabaka agasse Obuganda, Kabaka agasse bannayuganda, Kabaka ajjanjabye abantu, Obwakabaka bukoze ebintu bingi. Tulabye enkiiko ez'enjawulo nga zituula ku lwa Buganda era nolutuuseeko ebyoto Kabaka byazze nga akuma olusirika n'okwagaliza bannayuganda okubeera abalamu okulaba nti endwadde ya Nalubiri evaawo, endwadde ya siriimu evaawo okugirwanyisa ekyo twagala okuyozayoza Ssaabasajja atukubiriza bulungi ate atukulembedde bulungi n'okutugatta n'amawanga amalala nga Obuganda ate n'Obuganda okulaba nti bwaniriza abantu abalala okubusenza mu Buganda ekyo nakyo kibadde kyanjawulo era osanga bannayuganda ne Buganda yawamu nga batudde entende ate na buli kintu kyonna era nga Kabaka alamula. Ng'ekkanisa kiki munyumiriza mu beene emyaka gino 32 nga ali ku Namulondo ate alamula? Kino kiyongera okunzijukiza era ge mazaalibwa ga Mount Lebanon Church. Mount Lebanon Church mbangali batikkiriramu Ssaabasajja era ne Mount Lebanon Church yali etambula era kyongera okwebaza Katonda nti Obuganda bwagadde Katonda enjiri ebuuliddwa mu Buganda amakanisa agakyasinze okubeera amangi gali mu Buganda kubanga Ssaabasajja ye yayita ekitabo kino ekitukuvu ekya Bayibuli okuva mu mawanga gali ag'abasajja abeeru okujja eno okutuleetera ekitangaala ekyo olaba nti Obuganda bwakola ekintu kinene nnyo okulaba nga Kabaka ayaniriza ababulizi b'enjiri abaaniriza mu Buganda era olwaleero ekyo Kabaka kye yayagala nange kyenkola tolabye nti njozaayoza era ndi musanyufu kubanga ekitabo ekyo nkisomye era neyongera okukikubiriza Obuganda mweyongera okusoma ekitabo ekitukuvu ye Bayibuli mwongera ogisoma mwongera ogyekwatako Obuganda bujja kubanga butambula ntende. Omulangira nga tumaliriza nga Kyaggwe empereza oba beene emyaka 3 ngali ku Namulondo Kyaggwe etambudde etya bituuka mu mbeera eby'obulimi n'ebyobulamu? Ndabye ebyobulamu nga Kyaggwe bijjumbidde bulungi nnyo era bannakyaggwe enjala yakendeera kubanga Kyaggwe ekubiriziddwa okulima
era ne basimba emmere ne balima emmere ate sekyo kyokka n'ebyemizannyo Kyaggwe ekutte kisooka Kyaggwe ku ntikko ekutte kisooka naddala ebyemizannyo okulaba nti ewa abantu essuubi n'essanyu kubanga ebyemizannyo bino bireetera abantu omuntu abaddeawo nga talina nakyakola okulaba nti azannyako luli abantu baali tebakyazannya nga bali mu dduka naye kati dduka yaggwawo era ekyo twebaza Katonda ne ku lwa gavumenti ya Uganda ekoze omulimu ogw'amaanyi okulaba ng'ekwasiza wamu n'Obuganda gavumenti eno eriko ekulemberwa President Yoweri Kaguta Museveni okulaba nti gavumenti ekwatagana ne gavumenti y'Emmengo okulaba nti Obuganda butambulira wamu ne gavumenti kino nakyo tukyebaliza Mukama era nammwe mbagamba Abaganda tweyongere okwasiza wamu ne gavumenti awamu n'Obuganda. Awangale Aibene awangale Masemoji tukuyozayoza okutuuka ku myaka 32 ajamatikira akankomeo mu studio omwami Charles James Nkubuge ne Jennifer Fulufiga. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.